enku zetukozesa okufumba emmere y'amalwaliro masomero n'awalala komera zonna tutema bibira ate nga tubisimba katono. Aye no twandiyambiddwa nnyo kubanga bambi n'abatamanyi tebalina ssente zagula gaasi oba amafuta oba amasanyalaze ate bo bajjawa ekinaafumba emmere yaabwe. Era osaasi tusaba gavumenti ekendeeze ku ssente oba ezigenda ku gaasi bagambe nti gaasi bamugyeko obusulu abantu ejja kulaba nga badda kugula gaasi oba nti amasanyalaze nago bakendeeza olwo abantu bajja kufuna okulaba nga amasanyalaze batuyambiddwa ne gabeera gabunya ebyalo byonna abantu bajja gakozesa obulungi. Ono tufuba okulaba nga gavumenti naye tukwatirako ekyo kijja kutuyambako. Awo osobola okugamba omuntu totema miti naye bonna omugatoma miti nga talina kyafumbisa jjaga kati nfumbise eki ngende ku njuba directly emmere ndyenkalu. Awo no tulina okulaba nga tutuyamba ensi okubeera nga yeyongera. Ekidduko kino ekirala kyekyokubeera nga tukuuma ebisasiro byaffe, tufune engeri y'okubitereezaamu. Oba tugyemu amasanyalaze gatuyambe, tugyemu amanda gatuyambe. Bibino bikasasiro tuleeta mutawaana kututira abantu ennaku ezekiteezi abaali abangi era betusaasira abo abaafiirwa ate n'okusabira abo abagenda Mukama olw'ekimuli eky'embiri. Ekirala kyakubeera nga tufuna embeera ey'Abannayuganda okumanya okutereeza obuyonjo ne kasasiro mu maka gaffe ku makubo gaffe yonna gye tutambulira. Kyansonyi nnyo era kiswaza ng'oli mu mmotoka V8 n'oddira ekikabyo kyomaze okulya n'okasuka ebweru mu luguudo banno bakyere oba ekikuta ky'eryenvu oba okuwanda amalusu wapikegu bonna mu bbanga. Si kya bugunjufu, kya mpisa mbi. Tuswaleko Bannayuganda nga tukola ekintu. Buli muzadde afuba okulaba nga awaka omwana amugamba nti kasasiro agenda wali netumutwala eno. Bwamulaba nga amala gamukamansa amuga kaggyewo okatwale wano. Kive nga kiva mu buto mu baana baffe, kikulira mu bulamu bwaffe kubanga tusobola tukyetaagisa kugenda kuleeta bakugu bayinginiya bajja batuyigiriza okubeera abayonjo n'okukuuma kasasiro. Ekimpa ttaka ekyo kikabiriza buli muntu yenna. Oli ne yeesenza olutuuka takasiri n'azimba ate oluzimba n'atogoga nti wano wange kuba nzimbyewo nga tebakuwangawo, togulangawo, tosikirangawo. Ebyo nabyo tubiwulira ate oluusi ne balwana ne mubamu n'entalo n'okuttiŋŋana. Ekyo nakyo kikolebweko abali mu kooti okutuwozesa n'okukungamya ensonga zino bakikoleko mu bwenkanya mu mazima. Abaana baffe bangi tebalina mirimu y'ensonga endala. Abavubuka bangi nnyo bali awo. Obuvubuka gy'emyaka egy'okukola, gy'emyaka egy'amaanyi, gy'emyaka egy'okusuubira, gy'emyaka egy'okuyiiya bulungi. Sigamba okuyiiya kuno okw'okubba naye okuyiiya okubeera nga bongera ebintu ebirungi ku mbeera, okukozesa obwongo bwabwe okubanga twongera okubeera okufuna ebisingako. Tuleke kubaleekerera nti beeyiiye naye tubayambeko okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Aye n'abavubuka muleke kuddaawo kulera bulezi ngalo. Teri mulimu mubi nti nze nina kukola bwe guti. Buli mulimu gwonna gwa kitiibwa era Katonda agussamu ekitiibwa. Omulimu bakufaanana gutya kasita kubeera nga okuguwa ekasente okufuna emmere. Kola omulimu ogwo, buli gw'oyagala okusingawo gusobole okusanga. Corruption, enguzi eyo simanyi oba tukyagyogera Bannayuganda kubanga buli muntu agimanyi agyogerako bulungi era n'obubi bwayo buli muntu abumanyi. Naye twogera bwogezi tuganye okukola kyo. Tulina okwefaako ffekka ndowooza dokwe mu kifuba ffenna embeera zonna ze tulimu. Enguzi tumanyi tukola. Era olulaba poliisi ng'ekuyimiriza bwoti ng'ogamba bali mu mmotoka tiwaliwo anetaanaawo
kubanga enguzi eri mu bwongo olwejja okutukako bwati abantu abamu baga nti mba sinaba na kumuwa saaviisi yonna omusawo ngagamba nti nyabo tukuweeyo mmeka ng'ate bambi oli azze kukola mulimu bulungi kubanga tukyafuuka mbeera yaffe ate embeera y'enguzi eyo nonna buli kintu kitegeeza kubba ate okubba kibi kiragiro kya 8 mu mateeka ga Katonda. Eddembe ly'obuntu human rights mubiwulira bulijjo bamukubye bubi bamukutte bwe bati talina kyemusango tagize bwe bati bamuse n'okumutta yamukubye essasi poliisi tagamala naku traffic jam motoka zesibye talina waalaga kubanga omukulu ayitawo novaayo nti nvuga endago motoka si helicopter tinabuuka tina gyendaga agaanye sasi afudde adduse abuze mangu ago nawuliraawo sebo wandibaddewo omuntu ngoyo okumukwata amangu naye tusaba bonna bekikwatako tussemu ekitiibwa ky'abantu ekitiibwa ky'obuntu ekitiibwa kya Katonda ekiri mu bantu bakatonda tubakwate bulungi tubawe kubanga buli muntu alina ekitiibwa kye ate yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Embeera y'obulamu bwaffe mu malwaliro twebaza ebikolebwa okulaba nga amalwaliro gaffe tugatereeza naye abantu bakyali bubi. Omunaku aba munaku afiira afa nga munaku tafunye eddagala tajjanjabiddwa tasobodde eddagala lya ssente erigenda mu malwaliro. Abagagga ne babeera nga bebajjanjabirwa bwe balemererwa okujjanjabirwa wano ne balaba amalwaliro agasinga obulungi ag'ebweru gye balaga abalala ne bafiira awo ateri abafuddeko. Twebaza Omukama atuwaddeyo omwaka omulungi temuggwamu ssuubi tubeere nga tubeera n'essuubi nga Papa bw'atusaba embeera zonna zonna tusobola ziwangula naddala nga twesibe ku Mukama waffe Yesu Kristo ono azaaliddwa. Mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'omwaka guno aye n'omwaka ogujja guno ekitundu ekisigazo tumaka obulungi aye n'omwaka nankulaakulana. Omukama abeebibuuzo mwana we abasajja nabo kati basajja batubanga nalyawo mwewale nnyo mwewalire ddala nokufata bakyali bavubuka nabamu omwagenga akadde mumuuza mugeri mumbuuliza endowooza wansi Etonezi Antwali Press Conference ni Ssaabasumba wano Olumogerere okiraako ebikwata ku nsi n'ebyagala bitambula ku mujja 2025 okwaraganya ebyamawulire twaba mu kibi Okyaliwo